Olunaku lw'eggulo Omwoleso gw'amaka n'amayumba ogwa Homes and Construction Expo lwegwaguddwawo mu butongole era nga gulagibwa ku TV za Vision Group zonna okuli ne Bukedde okuva ssaawa 3 okutuuka 5 ez'okumakya. Olwaleero Vision Group ekuleetedde abakugu mu kubalirira ebizimbisibwa bayite quantity surveyors n'abakugu mu kuba pulaani z'ebizimbe n'okulondoola ebizimbibwa mbayite ba architects. Abdul Wahab Nyanza omukugu mu kulondoola ebizimbibwa akubuulidde lwaki wandikozesezza abakugu ng'ozimba. Enkola gye ziri ezisobola okwanguya omulimu gwo n'ebikozesebwa by'osobola okukozesa okuzimba ku speed. Naye bwe weesulubabba abakugu olw'okuba olina omuzimbi wo gundi eyakuzimbirako egindi n'omuleeta nakkolera ye kyamanyi ate ngene embeera gye tulimu yanjawulo, so awo we wava obuzibu. Anenyeza bannannyini bizimbe olw'ebizimbe ebize bigwanga agamba nti okwagala okukekkereza kye kimu kubiviirako kino. Bw'oba ozimba ekizimbe kya buwumbi 6 olemerera otya okugula amayinja amatuufu ag'okukozesa ku mulimu. Zimba ndowooza tonnatuuka ku level ezimba kizimbe ekyo. Otandika otya okukekkereza ne bagamba nti omutayimba gwa 12 ate n'oteekamu omutayimba gwa 11 n'ekitundu. Kino Bekaine byona ayingiza ebyamaguzi mu ggwanga kitadde ku musolo omungi ogusibwa ku bintu ebireetebwa mu ggwanga omuli n'ebizimbisibwa. Emisolo giriwo kati ebisinga giri out of touch with the business. What I mean is that they are not linked to business when they are assessing and valuing the taxes. Aine byona sonze kubibasomoza ng'abasoboze byagamba nti biviiriddeko ebbeeyi y'ebintu okuba ey'akaweereeke. Because I pay import duty, I pay VAT, I pay exercise duty, I pay withholding tax, I pay infrastructure levy. Bw'ogattagattamu mba nsasudde 107%. Tegeeza nti n'omunnayuganda eyali badde actually agala ku enjoyinga this kind of product, to buy it, the price is going to be high. Ye Dr. Nathan Kabwami omukugu mu kubalirira ebizimbisibwa muyite quantity surveyor awabula ku bwetaavu obw'abakugu ng'ozimba. Naye ono quantity surveyor ajja kujagamya naye omanyi okubanga bayiye enkokota eno balina okubakuza obusawo 5. Okiraba kati awo oba osevinga tofiirwa kati ogenda okulaba w'omalira okuzimba bw'oba okozesa omukugu ono abalirira ajja kusevinga kinene nnyo ne ssente ezisingawo ziwandiwadde okubanga omusasula. So okubeera nga tofiirwa ofuna kye tuyita mu luzungu value for money, kizimbe kyo ssente ze zijjamu. Abakugu bano bakubiriza bannayuganda okugoberera omwoleso guno okumanya ebikwata ku bizimbe ku bwereere nga n'olunaku olw'enkya gwakulagibwa butereevu ku TV za Vision Group zonna. Ennaku zino zonna 5 abakugu bali wano kati nga ffe tukuwa advice ku bwereere. Twegasse ku Vision Group, amagezi gano tugabawe mu ngeri ya kuddiza mugafune nga temusasudde. So nkubiriza buli omu oba olina ekirooto eky'okuzimba oba olina mukwano gwo alina ekirooto eky'okuzimba wegatte ku mwoleso guno. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.